To have you at our award today. Thank you for coming. Thank you for joining us for this cause. First of all, we want to thank our partners. Some of them are up here, some of them are in you, seated right the other side. We thank you for working with us for this cause, and we look forward to that day being beautiful and giving God the glory. So kiseera bwe kyatuuse era ng'ekiseera kye kino oluvannyuma lw'abantu okubeera nti bansabye konsati batusabye konsati era emirundi mingi nnyo abantu nga tubagumya ku social media okwo mu ngeri zonna nti konsati ekola ki konsati ejja okitegeera. So ne mu byonna neebaza Katonda nti nga bw'ogambye Joseph Ngoma si ye muyimbi ayimbirira ennyimba buli kiseera nti ajja kuleetayo oluyimba. Ninjaga kwebaza Mukama nti ennyimba ennyingi oba entono ze nnina ebbanga lyemaze nga nnyimba ate Mukama nnyambye okubeera nti zibeerawo zisigadde nga zikola impact buli kiseera. Nembanga ebbanja nnalya kukola kivulu. So abantu njagala okubategeeza neyanziza engalo njagala okubategeeza nti konsati yaabwe bulijjo gye balinda etuuse. Obubaka bwange buli nti Katonda mulungi nti ekintu omuntu bwe weesiga Katonda bw'abeera nga Katonda yensonga obanga kyekikulu era nga yali emabega w'okukolako w'okuyimbako w'okuweerezaako nti Katonda takeerewa okitegeera. Njagala eri sayidi y'abayimbi njagala okugumya abayimbi kubanga abayimbi ba gospel ndowooza mu industry yonna wano mu Uganda, especially mu Uganda, bibamu ku bayimbi abakyasinze okufeesinga challenges oba okugezesebwa bintu bingi nnyo ebikola ki ebitutawaanya ebitumalamu amaanyi. Ntuza Joseph Ngoma senga nali situnuulidde Katonda nga si ensonga nandibadde sikyayimba oba nandibadde naggwamu amaanyi n'olwokuba nti nno bw'abeera nga Katonda yensonga tewali muntu asobola kukola ki kukumalamu maanyi. So n'abantu abatulabe abanyumirwa ennyimba zange njagala okubategeeza nti kuba Katonda yensonga te Katonda taggwamu, Katonda tanafuwa. Olwaleero konsati etuuse tugenda gikola abantu gye batubangiriza ebbanga bantu babadde baagala okulaba Joseph Ngoma ayimba ennyimba zibawulirira mu bisenge mu mamotoka gaabwe akola ddi konsati ye abalala bonna bakoze ye takolanga kati konsati yine ekoze eki etuuse olwokubanga Katonda bw'obanga Katonda gw'okolera era ng'omutima gwo guli kukusanyusa Katonda ng'ekinyusi kuweereza Katonda bimala ne bituuka ne bikola bitya ne bibaawo. So lyesuubira njagala okuwa abayimbi bannange nti Katonda bwe tubafa abalokola abayimbira Mukama oba abayimbi ba gospel tuyimbira Katonda kati ate bwe tuyimbira Katonda abantu ne balyoka baweebwa omukisa okitegeera. So njagala okwebaza Katonda nti konsati ekoze etya etuuse nti oyinza okubeera nga tukolanga konsati oyinza okubeera nga tonnakola byamaanyi mu kaaliyayo bukyanga otandika kuyimba kiseera kigenda kutuuka bw'onaabeera nga ddala Katonda kyekinyusi Katonda nga gw'otunuulidde ekiseera kigenda kutuuka bannamawulire bajje nga balaba wano ba sponsors bajje abasajja nga baniiki bonna nga bazze ku lulwo kubanga okola ki kubanga okolera Katonda. Kakati njala omuntu paintingira kafaananyi kiki baba basubira ku concert Ngoma ku concert omuntu asubire ki of course abantu basuubire ekyenjawulo in fact basuubire ekintu ekitabanga bye batalabangako mu concert zonna ezibaddewo mu Uganda. In fact concert yange tegenda kugeraganyizibwa na concert za gospel zokka naye ne concert zonna ezibaddewo mu Uganda okitegeera nti this is not banyi batubadde ebintu byaffe banyo bigeraganya manyi concert z'abalokole eno concert egenda kuvuganya ne concert zonna ezibaddewo mu Uganda. And Musumba Joseph Ngoma. As Fendon, we are excited and privileged to use our gifts, equipment and expertise to glorify the name of the Lord come 11th July with the Ministry of God. From the lighting and LED screens to the sound and every aspect of the production, every detail has been thoughtfully designed to give all the glory to God. Yeah. So as Musumba comes on stage to bless the people of the Lord, we want to disappear so that the Lord can appear. And we want to decrease as it increases. We want to see lives transformed. It's not about equipment, it's not about the stage design, it's
it's about lifting the name of the Lord come that day. And the team is ready, the stage is ready. We can't wait to serve the Lord together with everyone on that day. We don't say much, we do. So blessings from Fenon and the team. I came with my brother and colleague, Marvin and Stefan Lumu, our tech director from Fenon. We love you. Twagenza okulaba nga management ya Rosform nga kigwanidde ate okugulayo n'emmeeza endala 2 twongere okumuwagira era twamwongedde emmeeza ezo 2. Ate tugenda kukomaawo abadde n'omufaliso gwa Rosform high density smart plus naye kaakati bw'amaliriza concert ng'ennaku z'omwezi 11 nga 12 tugenda kumwaniriza ku factory yaffe e Namawejjolo oba mu showroom yaffe wonna ye wanaasiima okujja oba mu dipoti yaffe wonna alondeyo omufaliso omulala gwe bayita pocket hybrid extra farm ogunaabeera nga gumutwaliriza ebbanga lyonna ayongere okuyiiya ate era mukyala wa Joseph Ngoma bw'aba ng'afunye olubuto tulina pregnancy pillows twazikoze okuva mu Rosform nga zino z'abakyala ab'embuto n'olwekyo ssebo tukusabira bw'abanga kati tali ova mu concert weefubeeko osobole okulaba nga ate pregnancy pillow nayo gitwala so okwange wakutabagana abakulu b'ebivuga oba bayite band wagenda okubanga bawanirira ekintu musical era musumba kyemmanyi ssaawa zino munywevu kuba ntudde mu rehearsals ebbanga lyonna era kyenkana ffe tulinga abakuba show tuba mu kusinza tuba mu kunyumirwa ne twebuuza oba olunaku lutuuka ddi so tuli prepared era tubakoola mwenna mujje tunyumirwe tusinze ffenna. My name is Kwezi. Sikitwala nga kya bulijjo okubanga nange nafunye akasimu okubewa mukulu wange okubeera ku omukolo guno omunene ogwongera okukunga n'okukakasa nti olunaku lwa 11 si lwa bulijjo. Ekyo kyebaliza Mukama. Njagala okubaza Katonda nti nyinza okudescribinga mukulu wange mu ngeri emu bwe mbasirangaze eri bweti nti bayibuli etugamba okunakuwala n'abakozi bati kati omusumba Ngoma anakuwala n'abantu yonna gye babeera ng'ayita mu nnyimba. Ekyo tosobola kiwakana era obubaka bwe bujja obufunira ddala mwalaali. Haleluya! Mukama tumwebaza olw'ebintu ebinene byakoze mu bulamu bwaffe n'olunaku luno olwayo lwatukoledde okubanga gospel fraternity yerina abanoona bonna abasajja n'abakyala ne kampani z'ez'amaanyi bala ekitiibwa kya Mukama. Nalobuka 28 era ekyo zatandikako okuweereza nva muzimu nalokokera nalinga nze mpeereza nga bulwa Mande ku parade. So nalobuka nenva mu Katuliki nenfuuka omulokole. Enyimba zatandikako okuyimba zaali za Papa Joseph Ngoma. Nalobuka 28 29 yatandika okuba active mu bulokole. But era ng'abantu bampitanga Joseph Ngoma abamu bambita Mugembe. Kati ndi wa musanyu nange olunaku lwero bange nakwitira ensinga concert ey'amaanyi eminingi ekinene obulamu bwange. Mukama akwe nnyo omukisa. Waneeno amanya gange babita segimenti omusomi wa Matayo. Papa weebale nnyo okubeera ekyokulabirako ekirungi gye tuli. Era nze nzikiriza nti eno concert n'emirimu gy'okoze gyeraga gyokka. Eno concert eringa climax niffe tuzenga tukulabirako ebbanga ddene obuteekweka era nkimanyi nti abayimbi bannange mwenna abali wano eno mukimanyi bulungi nnyo nti bwe tubeera mu studio nga tunoonya ennyimba tubako ennyimba ze tusampolinga era nze nze kweroopa ssebo ennyimba zo nzooza nnyo ennyimba zo nzooza nnyo era nina oluyimba lwegenda okufulumya awo baluyita baali baatuloga
nayozezza luyimba lwo lwennyini munyi kirungi gwe tosiba bantu nati mumutya linnya lyo neririkiso lya ziwulira nga zifaanagana ng'ezizo naye ekyo kiragira ddala nti no otuinspire ama yebazibu era okwesungako nina nesunze obakibaita okwesunga ng'omwoki w'enkoko simanyi nnyo oluganda badde ndi muganda ng'omwoki wa gonja so papa tuli wamu naawe n'okusaba tuli kusabira mukama agenda kukolesa ekitiibwa kye n'ekitiibwa kya mukama kigenda kulabisibwa mukama atukoze obulungi obutagambika papa Joseph Ngoma atuyise ku buketobovu tatuyise yekka naye gospel industry yonna yonna bayita mujje tuwulise obulungi bwa mukama yebazibwe amena ozinze era natumiddwa nange kenyini nina ekivulu omusajja gwe bayita Nobert Events aŋambye nveewo nga njogedde ebigambo bino wammanga kitugenda kwekwatakwata naffe tuleete emmeeza naye banaye leero tuli wano eno kulwa musumba Joseph Ngoma banaye basabe tuna tubeereyo atuwadde opportunity naffe wakubuka abatandika kuba kati kisho ya musumba ffe tutegeka kisho tubeerako ebibuuzo bingi wabeera wabagasigenda kujja olw'ensonga eno bakubuka bakola bwe bati akayiba kamu tebawo ba AI bagambye olwono yayogera lwogere naye kati musumba Joseph Ngoma omuyinako kabiiki lwaki tujja mu shoye ddala kati olina kugamba tusigenda kujja wa Joseph Ngoma kakuku ki olimba so mukama omukisigama mukama waffe yebaza nnyo mukama mulungi ekiseera kyonna amiina ekisooka njagala okwebaza katonda ndoza mu biti bibiri nti omusumba Joseph Ngoma emyaka gyonna gyayimbidde trust me waliwo ennaku ezaatuuka kati yandyagadde kuddayo mu studio olwaba mumenye omutima oba ebitatambula bulungi olw'obugabiriza obubuze naye okulaba nga leero akyayimiridde ng'aweereza katonda tumwebaza olw'ekitiibwa kye sebo weebale kuguma era njagala katonda okumwebaza mu kitiibwa ekirala nti it's been a lot of years oba oliawo biwerekereza bingi okuyimirira ku lubiri lwa Kristo abamu ku ffe tulina ebitusobyeko bingi ne tubaako bwe tuswazaawe kanisa ebimu ne bijja amawulire ebirala ne bitajja nze mmanyi nti bingi byewerekereza mu myaka egyo nti it's not just about the concert naye nogamba ekyo kankyerekereze nsigale nga nkyaweereza emitima gy'abantu security beekoze nabo bamanyi wasaganya ensonga zange kirekawo loophole and make sure people come and go when they are safe. Abasinga banjulira amakona njulira n'abamu wano balamu mbubeera short kiteeta kubeera nungi abantu bajja kujja baddeyo ku mugendo wabiri mukoordinatingale all staff forces to ground yebigambo oluganda mukama waffe yeebazibwe simanyize nawakutandikira naye njagala okwebaza katonda ku lunaku olungi luno zezimu ku nnaku zemba ningirira nze okuva lwe ntandika okuyimba naddala n'ekintu kino ekyebivulu nakiyingira 2012 show yange yasooka yali ku Sheraton luno lunaku mba ndindiridde okulaba nga gospel music yeeyongera mu maaso buli kaseera naye nga sinagenda wala njala kwebaza buli munnamawulire wa gospel ali wano banengo bakubira engalo ez'amaanyi Kule TV, Zonezeri wano, KTV, Spirit TV, Soul TV, Gogude TV, Baba TV, Zoneza Gospel, mwebale nyo kuyimirira naffe, mwebale tusupportinga, mwebale kusindika njiri yaffe, mwine okumanya ekyo kimu nti we are serving God with you guys and we don't take you for granted. Mwebale nyo. Then media companies endala namwe mwebale kubanga musobola tukkiriza ne mutugulira wenzigi ne tujja ate ne tuyisaawo byaffe. Ne ba sponsors bonna
In 2012 when nasaba when agenda okufuna sponsorship mu MTN ne Coca-Cola bangamba ebintu byamwe bya gospel badde nkigamba wano Michael Uma byamwe bya gospel tubitigira abantu banajja kwerimu bibivulu kubanga bamanya abantu ba gospel bagalanye ebintu by'obwerere era nsijukira bwe nali ngenda kushira tunakubira Pastor Bugembe nga sinaba nakumanya nnyo nnyo nakubira mukwano gwange nangamba never sponsor kuba show ojije mu kanisa ngo ditute out there. Do you have sponsors? Amazima geni na mulimba nenga sali na wadde no. So lero wendaba nga billboard yeno ejjudde ko ba sponsors banange, you people we don't take you for granted. It is so funny nti mu companies zino mulimu abalokole bangi naye munanga ate okutwesiga kwali kwagana. So in a special way njagala okwebaza Pastor Bugembe, everybody who came before us, you're the biggest inspiration why we're still doing this. Mwebale nnyo kakasansi nti bannange ebintu byaffe si byakusaaga, ffe tuli babulizi banjiri era tuyimirira mu lutalo, terutalo tuyimiriramu ne lutulema. So muganda wange Ngoma yenwanye naye ebbanga lyonna manager wakimanyi nkoze meeting Ngoma n'abana n'akyukira mu nadde n'abivaako. Ngoma natuka ekiseera ne mukyawa era sokola yankubira abasimu gasimukwata ngampulira Ngoma mukyayi kubanga Ngoma yayitalaba how blessed he is, yayitalaba ngeri gyatublessinze nze nga kinoomu. Ngoma ye muyimbi wange okyasinza okwagala akimanyi nemulemerako tukole show Ngoma netukanisa netulangako Lugogo Cricket Oval. Ngoma nampita eno bwati nganganya mulimba nga ebintu bino bisoboka nemulima n'omulima nti nze tebyanyiga nnyo naye nga byanyiga naye nga njagala akibeeremu kuba bwe nagenda in 2018 bwe nagenda okukola Lugogo Cricket Oval amazima gennyini tewaali n'abayimbi bano ababadde emyaka 15 baali bagitya naye Katonda n'alaga amaanyi gi n'ajjuza Lugogo Cricket Oval. Show yange eyo sponsoringibwa basiraamu bokka. You can imagine abasiraamu basponsoringa show yange. Guess what? N'abalokole bennyininyini bagamba Lugogo eyo tunaagisobola. Naye Katonda n'alaga omukono gwe. Buli muyimbi ali wano weesige Mukama, twesige Katonda kuba gwe tuweereza. Mukama wange n'abamawulire bagamba beesige Mukama. N'abannamawulire of course bazze wano olwera lwa kisa kya Kristo. Mwebalira mu kwesiga Katonda ne mujja. So mukulu wange nze nkwagala nnyo ate kubirivingiramu. And I'm not the only one. Pastor Bugembe bonna ba Grace Mogani bonna, they all love you. And every artist you see here, these are all amazing. And to date we have the biggest song in the gospel by Segmento. You know, we had years ago we had another biggest song from Titus Kutesa. We had the biggest song, the biggest worship song, Damasco, who is having a concert also very soon, August 14. Tugende tuwagire gospel segment na yalanze wali tugende tuwagire gospel music. We sing this music that gives life. I'm telling you, abantu bonna bagenda mabaala tebalina kirungi kye bavaayo nakyo babagenze mitima gimenyese gikoze eki, but whenever they listen to gospel music they are given hope. So tuyimire mu maanyi nga tukkiriza nti obwengula bugenda kweggula ku lunaku lwa Saturday jja ku Lugogo Cricket Oval. Omusajja olufu atubulesinze kati bwe Munnayuganda ali eyo banaye bannamawulire kino mukitwale nsi ekitegeere nti eno show it is not a normal show. Okitegedde nti eno show mu show ze mwali mulabye nnyini yakyeyogeredde tebayirangawo. Eggulu ligenda kweggula, muleete abalwadde, muleete abaweddemu amaanyi, muleete buli kimu gwe kyolaba ekyagaana mu family okukyuka. Me myself, I believe as a man of God that there is going to be a great mark we are going to experience that day. So mugule tickets bannange Bannayuganda, mujje tubeere mu kubeerawo kwa Kristo.
kale n'ekitiibwa kye era kimuddiri kubanga akigwana. So Joseph Ngoma, we are here, we're going to stand with you tuweeralikirira Lugogo Cricket Oval. Katonda yagikoze kambanyumizeyo kantu kanumu nakamunyumiza bwe nali nkoze Lugogo Cricket Oval Lugogo waliwo ekiringa ekisenge kiri mabbali kati nagendangayo nga abantu balowooza ngenze kufuka naye nga ngenze gamba mukama waliwo kyenakola nga waliwo ekiri mbadde njagala nsaba onsonyiwe katugamba nga mukama abantu bo bagenda kuje bagenda vaawa traffic nganda ekire enkuba ne badde etandisa otonya roda can testify nga mukama bino mbimanyi obikola kati enkuba njiragira okola ki okugenda mukama nakikola ekyo kyabawo Lugogo enkuba n'ekiddedde buli kimu tukiteeka mu maaso ga mukama eno concert ye kuyimusa linnya lye bwe naddanga mabega w'ekisenge nga mukama oke kale abantu bayinza obutajja naye bamalayika bali eyo mu ggulu basindike bajje kuba wali okozeko ekyo nga tomanyi muntu aliyo mu nyumba ye. Even when you try to give them reasons why they should come, it is not easy. So balokole banaffe mujje tujjuze kino ekyo ndikatuba tusooka ku mwanjo wali n'abatamanyi Yesu Kristo, abasiraamu, abakatuliki, manye ennyimba z'omusajja ono ziba blessinga mujje mu bungi n'abasamize mujje mutegere Yesu Kristo gyekubo n'amazima n'obulamu. Hallelujah. So n'olw'ebigambo ebyo we celebrate you. I want to thank Next Media mumbereddewo for many years. Thank you so much for loving gospel kumpayo mufaliso munana okutwala wale era nakawasa tewali yapakira mu kyamufaliso